There are people who are writing that the president is very sick of COVID, but he's in Germany. How can he be in Germany in a hospital and is chairing a cabinet in Entebbe? How can he be sick in a hospital and today is actually officiating at a function to commission a factory which is going to be manufacturing corona vaccines here on Bombo Road. Here I want to appeal to Ugandans to stop misusing the media space which has been created through social media. Because I saw footages running, somebody gets an individual in a hospital and then you adulterate the footage and say it is the president or any other person. But the president is in very good health. Yes, ku Prejan Media kweyona gyosinzira okubanga essaawa zino ku mukutu kwoli tugamba bugambi gwatanaba subscribinga nawe ya subscribinga notanyiga kade essaawa zino kanyige osobola okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga ozifuna bulungi nnyo. Abantu baffe yonna gye musinziira abali Dubai, Qatar, Oman, Uganda, Bahrain, South America yonna gye musinziira tubebaza okubanga essaawa zino ku mukutu kwe muli. Yes, audio evuddeyo nebanga waliwo Minister wa Museveni avuddeyo n'abaako ensonga z'alambulula ku bulamu bwa General Yoweri Museveni. Yes, fena tumanyi nti government kyaddaaki yavuddeyo nebanga eyogera ku bigambibwa nti ssentebe w'ekibiina ki National Resistance Movement era nga ye mukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Tibuhaburwa Museveni nti mulwadde era ali mu mbeera mbi ng'era yafunye ekirwadde ekya kisenyiga oba ekya COVID-19. Yes, okuva sabbiiti ewedde ebigambo bibadde abiyitingana ku mikutu migattabantu nti omukulu yatwaliddwa mu ggwanga erya Germany ng'era ku ssaala za Katonda olw'ensonga embeera gye yabaddemu teyali nnungi. So kawungezi ak'olunaku olw'eggulo minisita w'amawulire ne tekinologiya amanyiddwa nga Dr. Chris Baryomonsi yavuddeyo n'alabula bannayuganda okukomya okweyambisa emikutu gi mugattabantu okubanga batambuza obulimba. So Dr. Baryomonsi yavuddeyo n'agamba mu kwogera kwe eri bannamawulire wali ku Media Center n'agamba nti kyewuunyisa bannayuganda okutambuza amawulire nti Museveni mulwadde ate nga omukulu gyali era ng'atambuza emirimu gy'eggwanga. Agamba nti Museveni akawungezi k'olunaku olw'eggulo yakubiriza cabinet eyatudde mu State House ate olunaku olwaleero yabadde akedde wali mu kutambuza mirimu gye. So ebyo ebyogerwa ye tabimanyiiko mu mutwe n'amagulu. So omukulu Baryomonsi n'agamba nti Museveni era ali mu mbeera nnungi nnyo era nnungi nnyo ddala, so talina gy'alaga. Ate mu kiseera kino nga bannayuganda abakosebwa olw'omuggalo wakati mu kulwanyisa COVID-19 abakyalinda akasente ak'emitwalo 10 ku masimu gaabwe okubayisa mu mbeera eno, Dr. Baryomonsi ayongedde okubazzaamu amaanyi bw'agambye bannayuganda nti bali mu kuteekateeka simu kusobola kubanga abantu babateerako akasente kano. So audio ndowooza kangikuteereko ogiwulire omukulu ono ebigambo byayogedde ng'alabula abavuddeyo ne babanga batambuza ensonga z'okuba nti omukulu ali mu mbeera mbi naye ng'ate ffenna tumanyi awabeera omukka tewabula muliro. So mu mbeera eyo tetumanyi lwaki ensonga zino bakyazikutte. Omukulu Gashumba avuddeyo olunaku olw'eggulo n'agamba nti ebintu bino obimala Abannayuganda okuteekawo obukakkamu mu ggwanga lwaki tebakwata convoy yoli nga bweva mu State House bafune Media House nga bweva mu State House convoy ejinga egitambulirako ng'omukulu bamulaga eggwanga okusinga okuteekawo embeera nti omukulu mulwadde. Ffenna tetumanyi kituufu naye nga ffe tukuwa updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. So kankulekereka audio kano yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku Prejan Media, likinga, commentinga era subscribinge.